kituufu obeera n'omukyala nga wampisa obeera n'eddembe mwana wattu stress akendeerera ddala n'akuvaako ne wesanga nti ebintu byo bitambula ne otambulidde bagamba iki kyolya ng'ate kumbe musajja wattu omukyala gw'oyina ewaka akuweera ddala emirembe naye ogenda n'oggwa kooli kikwaniriza biba bigambo nakubye essimu yange nga tokwata wabadde liddawa naye bali kubeera nti kooli ng'omukutu ogwesigika ogwa IFM otussaamu obwesigo okuba twatandika paka essaawa eno tukyaliyo ng'amayengo gaffe amaloboozi gaffe gakutuukirako ddala nzikiriza mbeere nti kulamusaako n'ekiramuso ekirungi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu osibyeyo otya kasuubire nti obadde bulungi nnyo ziri ddakiika 17 ezaakegaana essaawa 4 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero kulikayo mugulire bobeeze ne mukyala Mwamini Nakasinga ng'akutuusaako ebigudde waneeno nawali kasuubire nti oyina ky'oyizeemu oyina ky'ofunyeemu mwabatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo tubayozaayoza tusaba Allah abeere nti abasizaamu khayiri ab'ennakaloka eziramiki mujaguza abaana bammwe olw'okutuuka ku buwanguzi okukola ebigezo ne bayita obulungi nakaloka Islamic Center mwebale anti Mungu kyaba akuwadde munnaayo okyebaza ate bw'otakyebaza ani goyinza okwebaza awatali Allah subhanahu wa ta'ala kati so n'olwekyo gwatana okubeera nti ogendayo ennakaloke gendayo bugenzi olabe ekiriyo omwana wo yandikyusaamu mu nkola ey'ebigezo bakola bulungi nnyo mu P7 ey'oluzungu n'oluwarabu IPLE ne PLE tubaddeyo ne batulaga data ng'abaana bakolera ddala essindu nga bw'owulidde mukyala Mwamini bw'akunyumiza mu mboozi ey'amabobeezi nkwaniriza naawe ali ku Kibula Islamic Media ali mu tulaba essaawa eno ng'otugoberera ku mukutu gwaffe n'ebintu bye tukuweereza kati gwatana kubeera nti otwegattako nagamba nti ogenda bugenzi wali eri ku ssimu yo oba omutimbagano gwo oba kompyuta yo ku YouTube nosaamu nti Kibula Islamic Media oba otulaba bulungi nnyo n'emisomo egy'abamaseekaazi ab'enjawulo nga basomesa ku bintu ebyenjawulo mpozi nkujjukiza nti ku Lwomukaaga mukadde waffe Sheikh Muhsin Kiti ne mukulu Imam Ahmed Sulaiman Kyeyu ne baakubeera waneeno mu kibuga eky'Embaale ne bamaseekaazi ab'enjawulo omuli Sheikh Lut Sulaiman Wandera bajja beera awo ennakaloke ku main hall nga basomesa ku bintu ebyenjawulo ennaku z'omwezi nga 4 kati gwoba ojja jangu situla yokonusu 13 zokka eziyinza okuyamba mu nteekateeka obimanyi bw'oba nga bateekateeka emikolo egy'enjawulo mwetaagisaamu ssente kati situla yoko 13 obeere nti obawa okontributinga ku lw'okujja kw'abaseeka mpozi ate mu ab'ebududda mwakifunyeemu nnyo ne baba bagambye nti mmwe temukoowa na kusasula abatesitesi babakwatiddeko kati mmwe mujje buzi musome wali eri ku muzigiti omukulu ogwa disitulikiti mu Buduuda ku Sande ennaku z'omwezi nga 5 nga 4 baakubeera wano ennakaloke 5 Buduuda mwezi gwa 2 mwaka 2023 musaakulu tujja beerayo timu yonna eya Kibula Islamic Media ejja beerayo ng'ekuweereza ebintu bineeno ku mutimbagano olunaku lwaleero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa 2 mwaka 2023 kasoda ku mbala yaffe ekisiraamu leero ziri nnaku 11 oba zibadde 11 mwezi gwa Shaabani mwaka 2024 naye njagala nkutegeeze nti osigazaayo ebiseera bitono obeere nti oyingira mu mwezi gw'omulungi mwezi ogwa Tuubu mwezi ogwa Ramadhan n'akaseera bwe kanaaba katuuse tujja kukunyumiza emboozi egwira ddala mweyo embeera obanga ogenda siiba biki by'osaana okubeera nti okola ne mu famire yaffe yatuba ne mukadde waffe mukulu Sekale Maamuza yeewaayo okubeera nti ajja waneeno buli lwakuna ng'atunyumiza ng'atusomesa ng'atulaga atukansolinga ku miramwa egy'enjawulo olunaku olwaleero njagale tubeere nti tutunuulira ku nsonga ekyayo kye yabadde waneeno mu ggwanga lyattu Uganda kyenjagadde mukulu Sekale Maamuza atubuulire mu version y'obusiraamu mu ddiini mu buntu bulamu mu community mu society mwe tuwangaalira kibeera kitya
walabye eggulire oba olidde amawulire wano eno, mwana muwala ne mwana mulenzi we beesiima nga bakyali bato nga bakyeyagala nga beesiimye ng'omuwala akyali ku ssomero, omukyala n'amusaba nti nsomesa nsapootinga nga naawe wansapootinze munno mukwano gwo gw'osiimye, nti munnaaye anti kati buli kintu ky'osaamu ssente z'osaamu ossa omuntu gw'oyagala. Musajja mukulu n'aba nti asasulira mwana muwala ssente ku yunivasite, ku LDC, ssente ezitaka wansi wa miliyoni 9 n'omusobyo. Mwana muwala olwamaliriza okusoma mukulu Ssekalema, olwamaze okusoma mwana muwala n'akyuka n'agamba entunula y'ate wali toli booti n'ate kati ekisajja ng'okaddiye, ononkuuma ggwe kweri tukyali wa siteeki zange, embala yo kati mbala ndala nnyo, nze kati ndi mukyala wa bbeeyi, ndi wa waggulu nnyo. Oba tuba tuli awo ate famire naye nebinga negamba omwana takwagala, ate ffe tunakuwa omwana omuntu atakwagala. Omwami kye yakola kwe kudduka mu mbuga z'amateeka mu kkooti. Kati kunze ne ŋŋamba nga ngenda mpaabiro, nze mbireka nenoonyayo omukyala wange omulala ayinza okunjagala mu mbeera yange. Tukirabye wano eno e Uganda, wano mu Africa, abawala nga beekyusa ku baami, ku basajja, naddala ku level za universities. Na wano mu Mbale wano eno kyaliwoko, nzijukira mwaka gwali gwa 2012, ndi musajja mukulu 2012 2012 nyinza obutegera kitundu naye waggulaawo. Mwana muwala naye bamusomesa kwemu ku ttendekero erya university. Musajja n'alinda alabe invitation eyo, graduation eyo, okwo baali baakaanya nti akacawe kanaaba katuuse ng'ogenda graduatinga, okuba muzeeyi we yali yafa, nti waakiri tunagenda nze ne maama, naye mwana muwala omusajja kyamuggwako nga agenze ne kkojjaawe ne nnyina, n'alinda nti oba oli awo bw'ati bwe yakyagadde, naye ogenda okukomenkereza mu kidaala nga acelebratinga yeebaza abantu. Ye teyamuyita, naye yagenda. Mu kugenda ye bamwebaza bwebaza nga mukwano gwe eyamusapootinga mu kusoma. Genda okukomenkereza mu kigambo kyayogera nti maama, bataata, kojja, era nina omuntu gwe nalabayo. Musajja n'akyusa embeera n'ayimuka mu kidaala. Oyo nkunyumiza wa 2012 nga nkuze bwe nti ndabira ddala ndi musajja mukulu nga nsala nawo ononda n'okulonda ssebo. Kati kino ekyajjo, omwami olwamututte mu kkooti yasaba bintu, ye kyayagala either omukyala amufumbirwe oba amuddize ssente ze. Ekibuuzo kibuuzibwa, bwe mba saagadde muntu gwe nali nsuubidde nti nnaamufumbirwa ng'ate alina kye yankolera, teeka ndina mufumbirwa oba ndina choice yange, nti nina right yange, kintu kye nsitaagala nkireka. Lwaki munfoosinga ngende nfumbirwe omuntu gwe nsitaagala lwa busente bwe yampa oba kye yannyamba nakyo? Mu programu yaffe kye njagadde tubeere ntutunuulirako olunaku olwaleero
mu program yaffe ya Family Affairs. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tusooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutuwa ekirabo ky'obulamu, kubanga obulamu bukuyamba okukyusa embeera. Mu lunaku lumu omuntu asobola okuba nga yadde mwavu n'afuuka omugagga. Kitegeeza just okubeera n'obulamu kimuwa chance okukyusa. Oba yadde omwononefu n'afuuka omulongoofu. So buli lw'obeera omulamu weebazanga nnyo Allah. Pozi ensonga eyo ndowooza tugitandikire ku nkola enkyamu ekolebwa wano e Uganda, naddala mu region yaffe ya Central. Kati mu region yaffe ya Central fe Abaganda, abakyala balina ebintu bo bye bakola nga baabikanonize nga kugamba ne babiteeka wali nga byafuuka kati mateeka. Era okusobola okwekuumira mu mbeera eyo ne bavumirira nnyo omwami atagoberera puroguramu yaabwe nga bwe bagiseetinga. So puroguramu yaabwe efaanana etya? For example, bo bagamba nti omukyala bw'aba anoba awaka, jjukira ffe mu Busiraamu tetulinayo neyo concept mu omuntu anoba. Tebiri tewali byakunoba. Kati obuvaamu amateeka gali kiriya process weeri si byakubuuka buwuusi. Naye bo akwata ebintu by'omusajja byonna byonna mu nnyumba n'abigyamu n'agenda nabyo ewaabwe. Kati mu mateeka gaabwe ge baagunjawo mbu omusajja tali suppose kugoberera bintu ebyo. Era bw'obigoberera bakutuuma awo erinnya oli mukopi. Kati obukosa abasajja Abaganda olw'okuba baagala nnyo okulabika nga ab'ekitiibwa nga baleka abantu nga babbanga ebintu byabwe bagenda nabyo. Nze nkiyise linnya ttuffu okubba, kubanga tosobola kunnimba nti omuntu abadde ali mu maka ng'oli mukyala waamu, ebintu ne babigula nga byakubeera waka awo, n'ojja n'obikwata byonna n'obitwala ewammwe, nti ggwe oyawukana n'ekkondo azze n'aggulawo ng'ab'ewaka tebaliiwo n'abitwala. Nze siraba njawulo wakati w'abantu abo babiri. So n'olwekyo bombi babbi, omu just yagunjawo embeera bamukkirizenga okubba ebintu ebyo lwakuba yabadde mukyala wali mu maka, n'olwekyo alina baamuta akole okubba okwo. Naye ffe mu Busiraamu tetulinayo concept ya muntu kuva eyo n'onyaga bunyazi bintu bya muntu lwakuba mwanyizaganyiza gwe n'okwata ebintu by'omuntu n'ogenda. Ffe tetukiina. Kati eyo foomu ey'okubiri y'ensonga eyo y'okwekyusakyusanga nga bakkiriziganyiza n'abasajja. Newankubadde n'abasajja nabo mbanenya, kubanga ebyo ebintu bikolebwa ebbanga ddene nnyo. Omuntu akya sponsoring omukyala mu kusoma nga tasoose muwasa, oyo nze mubalira mu bantu batali serious, kubanga toyina ssente z'owesitingira ku mukyala atali mukyalawo. Bw'oba owulira oyagala kuweerera mukyala, sooka omuwasa afuuke mukyalawo, then ogende oweerere ekintu ekiri kiriya nti oli mu kuweerera mukyalawo. Ewatali ekyo obeera ku risiki nene nnyo, newankubadde n'oli naye yeekyusa ng'ate mwasoose ne mukkiriziganya. Ate naye tuba tumunenya, era ky'akoze kiba kigwa mu ttula lyakubba. Kubanga omuntu aba alina miliyoni ze 5 asobola okugenda n'azigula mu bodaboda alina emuwaayo omutwalo buli lunaku. Kati bw'atazigula gwe n'akuwa ogenda osoma LDC wo, abeera ainvestinga. Ng'era oli bw'agula bodaboda n'asuubira omutwalo ogwo, kati gwe imagine singa agigula bodaboda naye oli gwe yawadde okuvuga n'agaana okuleeta omutwalo. Tugamba anti kati omusajja muleke, anti gwe naawe singa wadde oyagala waali gyevugidde nedda. Era tugamba gwe ssebo baakuwa boda ogivuga gireeta omutwalo gw'omusajja. Kati noono omukyala gwe bakkiriziganyiza n'omwami nti principle ngenda kuwasa naye for now I can just nkufunire fees osoma omala emisomo gyo obeere comfortable nga ofumbiddwa. Kati bwe bayeya agreement gye bakoze wakati waabwe, omukyala aba alina ogituukiriza, otherwise azzeeyo zino ssente. Kyova olanga ne ku holo nga bwe twasoma nga omukyala yeeyambula obufumbo, era bamugamba akomyewo ki
amahare kubanga olaba owahulu ate nga bahulu uzale abane reason nga ddala ntuufu musajja muzibuzibu biki naye just okuba nti gwoleese ekyokugjawo obufumu okuseera mukuteekako katala y'okuleeta amahare ono bw'aba agasabye. Kati how about wano nga mwakoze agreement? Naye kye tulina okwegendereza wano e Uganda ekikolebwa olumu ekireetera n'abantu abo okubbibwa nga ne sharia eyinza obutabakkiriza ku demandinga ssente ezo. Ye Amiri musajja muzeeyizeeyi talina nnyo birungi bimuliko, naye okwagala okalabika ng'omulungi offering okusasula ssente ezo naye nga tebalina ene agreement nti ssente zino bazireese nti ono bw'anaamala okusoma nga bafumbiriganwa nga just kukwana kakiri nga Amiri bw'onaayagala yagala okugenda oyogezereza omuwala kati nemukkirizaganya mugende wali ku Mbale resort mudisikasingira awo finally omuwulire ebirowoozo byo. Kati bw'otuukawo n'alya enkoko zo z'oguze biki kati n'oyogera ebigambo byo n'akugamba nze pulaani zange nga tezikwatagana n'ebyo byeyogedde. Kale awo osobola okudimandinga enkoko z'omugulidde oba toli serious kubanga gwe wadde oli mu kukwana. Okiwulidde? Noonya ebintu ebimpeza. Gwe wennyini towera nga tosazeewo okuleeta ssente zikwongereko obuzito okwane nga bakkiriza. Kati awo in that case tokiraiminga. So noono omwami ndowooza ye maybe bakola agreement eri very clear, naye bw'obeera nga just waleese kino nga incentive yakukwanirako muwala kati muyina kukkiriziganya kwa nkomeredde nti mpeerera nze kwemalira bwenti nga tufumbirigana. Awo sharia y'Obusiraamu ebeera tekukkiriza ku demanding ezo ssente. Okumanya Obusiraamu buli interesting mu kintu kya agreement. Ate tujjukire bannange nti ensonga eyo ey'endagaano Allah subhanahu wa ta'ala yagiwaako etteeka direct mu suratu Al-Isra aya 34. Kati mu aya eyo weggwera Allah atugamba nti wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. So aya eyo egamba eki nti mutuukirize ki endagaano. N'aleeta eyo inna ey'okuggumiza ng'akakasa nti mazima endagaano ezo ze mukola kaana mas'uula zibuuzibwako. So kitegeeza kintu kyonna ky'agreeing okukola olina okukituukiriza kubanga abanja endagaano ye Allah, si ono omuntu gw'oli mu kuzannyirako, kubanga oyo ye yagenze mu kkooti ne bamuwa enkumi n'enkumi babalyako ssente zaabwe nekiggweeraawo, including ddala ababeera bakkiriziganyiza nga bwe tugambye nti bazonga zawo endagaano wakati w'abantu bano ababiri ng'eri kiriya nti kankuweerere then womalira nga tukola kino ekyokufumbirigana ono gwe wowa ayina okutuukiriza endagaano eyo oba waakiri agisazeemu bayo okuzzaayo emaali y'ono ayiye ebirala by'anaakozesa ssente ze. Okiraba? Kati n'olwekyo eyo balance erina okukolebwa. Naye ffe kye tugamba abasajja abali serious, bw'oba owulira oyagala kuweerera mukyala sooka owase ki omukyala oyo afuukire ddala mukyalawo, ogende mu maaso okusasula fees ng'osasula fees za mukyalawo. Bantu bangi tusasudde ki fees z'abakyala baffe. So tetulina ene risk gye twatekinga kubanga ono mukyalawo osasula era nga naawe ddala olaba owadinga value ku muntu okubanga muntu wamuwasiza n'omuwasa muntu era aba talina nnyo olw'omufumanuva. Ekirala kwegamba abantu sitegeera wajje bakijja ekyo. Omuntu gw'obeera olowooza nti oleda oli muzeeyi obuze engejinza omuwala ono, theoretically omuwala really tali nnyo interested mu muzeeyi, ayagala abantu ba myaka gye kwakati abawala b'ennaku zino baagala muntu gw'anaapostinga ku social media. Okiraba? Kale gwe muzeeyi gw'olowooza onyuma nga bakupostinze wali musaakulu waabwe wapi. Okiraba? Obeera tojjaayo kifaananyi bulungi. Kati meaning olede bawo risk eyo nti publicly omuwala ono ayinza obutanyumirwa nnyo ku associatinga naawe nga mukyalawo. Kati ate gwe n'omuleka agenda ate mu bavubuka b'oku university
tomuwasizza era gwe n'osuubira bw'ajja kgendayo abayitemu abavubuka bonna ng'afiira ku ggwe amala emisomo eyo gye yasanze abaamukoledde nga zikoswak, eyo gye yasanze abaamufotocoping dabinotisi, eyo gye yasanze ng'abamwatendingira lectures ne bamusayiningira nga taliiwo. Gwe era oli awo olowooza omuntu oyo ali seefu nnyo. Kugamba ebyo ebintu ebyo by'okukola risks ezitaliimu nabyo si birungi. Mu busiraamu tetukkiriza muntu kugamba ku taking risks ziri obvious ng'ezo ate ne weekwasa ng'ofunye obuzibu. So embeera eyo nze bwe ngiraba principally kkooti kyesalawo kituufu as long as waaddewo evidence nti bakkiriziganya nti kankusomese then okole ki. Era omusajja wadde ayawukanye ku nkola y'Abannayuganda gye baagunjawo eyo y'okulekanga obulesi abantu babbeeyo ng'emaali z'abannaabwe nga tebatuukiriza, nze era muwagira ye ng'omuntu bw'aba yalabye nga ye tagenda kukkiriza kunyagibwa era yadde mutuufu okupasuinga eyo course of action. Omuntu ayinza okuclaiminga oyo si yasoose, ye sente ze azaagala. Ffe mu busiraamu tetuzannyisa maali. Era omuntu yenna bw'ava olaba emaali okugidifendinga eriko nejjana nti amiri singa abakondo bajja mu nnyumba yo n'obalwanyisa ng'odifendinga maali yo n'ofiira mu mbeera eyo, bw'obusiraamu bukubalira mu bashahidi omuntu afiiridde nga mu lutalo lw'eddiini. Kati kiba kitegeeza obusiraamu tebuzannyisa maali. Emaali ereetera abantu okugwa mu shiriki, emaali neetera abantu okubba, emaali ekosa abantu amazambi amanene nnyo. So tosobola gizannyirako buzanyizi nti gw'otwale nga bakuleke. Ffe tetutambula bwe tutyo kubanga emaali gy'ozannyisa ano oli wali tagiina. Yafudde n'okufa lwa bwavu, yalemeddwa okufuna obuyambi mu kujjanjabibwa miliyoni emu n'emuteetera okufa obulwadde nga just because talina sense. So tosobola kuzannyisa maali nti abantu baleke nga bulesi maali yaabwe egende nga bugenza. Ekyo ekintu si kituufu. Ogwesiko gwa 93 akatuzima UIFM radio obiwulidde. Kati gwe eyekyanga ayagala okussa ssente omukyala bota n'awasa wesibe bbiri ate naawe gwe basomesa okubeera nti toyina wakutandiikira naye ate oyagala mukyala ow'okuwasa ojja kwesanga nti ebizibu by'oyinza okufuna oluvannyuma lw'omukyala oyo nga tomwasizza byandibanga bingi. Lwansonga nti leero njagala tubeere ntutunuulira kweyo embeera. Mukusekale nga ngenda kwata kugulawo amasimu. So nzikirizibwa obusaamu bwakikkiriza nti nsobola oteekateeka omukyala gwe mba njagala owasa for that long, oba obusaamu bunzikiriza bbanga ki okumala katukiyite relationship, okubeera mu relationship eyo oba courtship eyo nga twogerezana mbeera mu bbanga ki. Okuba we tuba tunuulidde nti wekuba nti kusomesa mwana agenda akola amateeka, akola amateeka ku university alina kumalako myaka 4 LDC mwaka gumu, ekitone nnyo myaka 5 kale nga nkyali mu relationship. Obusiraamu bukyogerako butya? Ye nzikirizibwa izitooke tusobola okubeerako n'ebikolwa bitegaata mu nsonga ez'obufumbo olwokuba one omuzadde baba bakimanyi nti nze omukyala nzamulabirira nzamuweerera era obanga adda ku ssomero it is my responsibility. Is it okay mu busiraamu? Kati ekisooka tukimanyi nti mu busiraamu ebimu ku bintu ebitalwisibwa nga bituuse mu hadiisi eyo gye tumanyi obulungi y'ensonga y'okufumbirwa oba okuwasa. Meaning ffe tetukeereya kuwasa na kufumbirwa mu busiraamu nga principle.
kati biyinza kukeerebwa olwa nsonga gamba nga ziri beyond human control, kintu tokiinaako bufuzi. Naye mu mbeera zonna kasa tubeera nga tewali kitugaana okukeereya si ffe kye tutwala nga nnamba emu, ekyo kijja wazzeewo obuzibu. Otherwise omuntu aba alina okuba nga ayanguyiriza. Lwaki ayanguyiriza? Nti already reason lwaki Allah yatuterawo obufumbo obwo nti lwa kukuuma nsa zaffe, kwewala ki? Bwenzi. Kati ate kibeera na waasi bwe mubeera nga mweraba nga aziifu abafumbo mu bazadde bakkiriza. Kati okyangunya ate n'okugwa mu ki? Mu zambi, kubanga already muli mu feeling nga bafumbo. So nga ate Obusiraamu bwayanguye ekintu ky'obufumbo to the minimum. Kubanga niko already tugiina, tiyetaaga ssente nnyingi. Bwe mba muwulira nga temwagala nnyo kuzimbulukusa mukolo, naye ate mwagala muhalaali, si mutambulire muhalaali, mukole bukozi nikaaya mwe muyitawo abantu 15 beerire enkoko yaabwe, nekyo kimala. Obusiraamu tebulina kye bugaanaawo. So meaning singa mubeera mwe mulabe nti muwala ate kati wakiri asooka asome tukole ddala embaga mulundi gumu ffe gy'okwetawaanya n'emikolo emingi, kati mukole guno ogutandikirwako gwo ogujjawo Allah kyabanja. Abantu bagende oba oli agenze muzeeyo disiize yamanyi, naye as long as kyekino ekimubanjibwa mu Busiraamu akiggyeewo ng'akiggyeewo ne nika. So meaning principally ffe tetwagala nnyo kukeereya eyo akudunika, tekiina nnyo okisanga mu Busiraamu nti bantu bali awo balinda ebintu ng'okusoma, kubanga okusoma tekuli sikiwa nti zimu naddala ku muntu olwedde ali mu LDC tegeeza wamala dda ne diguli. Era ne bw'ofuna olubuto ng'obadde omufumbo tewali asobola kugaana kusoma nti olw'okuba olina olubuto mu LDC. Wala ne ayiwa n'abakambwe ennyo, era bw'obeera omufumbo tebalina kye bakola, bagenda so kitegeeza tekiraga nnyo sense kukeereya kintu kikulu nnyo nga bufumbo nti lwakuba mwekwasa okusoma. Tusiimire ddala ku mukutu ogw'essiiko gwa 93 mu IUIU FM radio. Mukadde kano eno nkuwa chansi okubeera nti twogerezeganya nze naawe. Oba olina ekirowoozo kye wandituwadde oba kye wandiwadde musajja mukulu ne mwala mutono, naabo abakyakikola, olwokuba tuli mu society ey'enjawulo ne bwakiraba nti kituuse koono situyiga. Ngeno okulaba omulala abize. Era omulala abizeemu, era naye n'agenda mu kkooti nti so kuze 7593 mubaze 773 bw'oba nga gy'oli twegatteko ki ono omwami kyandikoze, naye mukulu Ssekalema atuwadde version ey'eddiini n'eya community ne society kutya abantu bano eno bwe balina okubeera nti bakola. Atulaze nti abakyala bakikozesa lukujjukujju oba abaana ab'obuwala kubba bintu eby'abasajja oba eby'abaami. Ate naawe omwami okubeera awo okuteeka ssente ate mu kintu ky'otali sure kikyandibadde IFM radio. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakusooka okweyanza shehe olw'ensomesa eyo. Kati ebibuuzo byange kitumu babiri nti ifwe alina we yatuwako ka excuse ak'okuba nti obanga olina omuntu we weetaaga okufumbirwagana naye nakuwa kacyansi okumulimba, naye kati nabo ku bakyala ebyo Allah yabaweerako kyansi balimba abasajja. N'ekyokubuuza ekyokubiri omuntu kati ng'ono omuwala abeera n'ali ezoono n'ali ezooli, omuntu oyo wa Allah avunaanyizibwako atya mubi atya omuntu akuba olukumpanyiza ono ate togenda mufumbira n'ogenda kwono naye n'omukumpanya mu maaso ga Katonda agenda kubalibwa atya? Ebibuuzo byange ebyo bibiri. Tweyanzege mukulu Amataano kyanga ono noono wangi oli ku mukutu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuweereza kale sebo ono Sulaiman Namataala. Halo. Yes sebo mukulu Sulaiman tukuwulira, agenda mu maaso. Mwyanzizza alambuludde ensonga bulungi. Alhamdulillah.
naye mulimu n'abakyala abasajja basomesa mukyala bamwenyini esawa netokaleera mwikyangako waliwo gulalabako nze ng'oli amuzaalako n'omwana mukyala we mwenyini era olwamusomesa n'afuna diguli n'anyooma omusajja nti ye wa diploma tasobola kumufungula era n'amuvaako n'afungira kusajja omulamu kale abakyala ndowooza Allah abasaasire naye si bange salamualaikum. Waalaikumsalam. Otugambe tusomese mukyala ng'oli abakyala bakaba bambi wanje oyinza okudda wanje okyalina chance okubeera nti otwegattako ku 793 mama Imran awo kunambozo road yoga congratulations kabebi akato ako kawazadde IFM wanje. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale musakulu na wanya kuulirisa IFM. Amin. Yes, sir. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mfecho kumalira sente mukyala gola abantu bono wasa owakiri somesa omuganda wanji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, I'm Kura Bakar. My issue. Abantu we bakyano ddala abasajja abakazi akataliri batwekera obuzibu kati amuteekamu ssente n'amuwanika ate omukyala n'amuvaako singa baba tebabikoze nga singa obukyamu buli loud and clear bw'ogenda n'osaba omuwala oyo bakazi be ne bamukuwa kibeera ebina expensive naye kati olabe kikyali expensive ate ng'omusajja asuubira kati teyafunyeemu kati nze mbadde nkubiriza abasajja bannange temugezaako kukwata abakyala ab'abakazi mumwe baleetera okubeera nti batulinya ku mitwe bamuteekamu ssente ate oyinza n'okuba nga ssente ezo oluusi omusajja ali koraputa nawaazidde amatafuna musaala kuba omuntu oba ofuna omusaala kiba kizinga okujajamya ssente otherwise kankomaawo teziriko accountability. Okay, tuyaweza mukula Bakari Seduge wanji Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama Sania kutika. Sangairo kuwulira mama Sania. Nkale baba mwagala kutuweerera. Okali oliyo. Baba akali ndiona ebintu nesa Allah mtakuwa. Oteese tuwulire. Baba. Ebale kuleta sekoyo. Okutulambikira ebigambo ebyo tukali tuli naye kubanga nze ndina omuto wange alasoma P7 omusajja namutwala ekuwe namulekese kusoma omuganda wange nagambike okutyamu omukyalo alimu omuceere alimu duuma olwayaleka wange atasoma wobusomesya
n'omwana waitu omwana omulamu wange biyagire yafunire mukali musomi naiza nabinga ono esaawa yasigire omusomi yena nabinga n'esaawa eni alinayo datali owafiitu naye abasaiza mbona badde kala abakali bonna naye bataate bakali niye basinga n'abakali bonna basomesa basaiza era paka saawa eni omwituko yakaala nondebye muganda wange yafugire omusaiza gondi baba n'ebyo ebyo abakali binanyereza abasaiza binanyereza Aleka nsala mukyala omuwulidde naye omwami naye yawasa mukyala wa P7 naye oba yali mukolo oba yali defilement we don't know olwagenda okusoma naye yamaliriza nga asuddewo ono naye afunye omulala nti abaami abaami nabo balina ezo embeera wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuza mwale program. Kale sebo. Abasa badino okugekoyike namana. Tessa tuwulire. Kati togera abantu edda abajjajja baffe. Ekisooka tebaajulizanga bakyala. Yakuba alina ensonga gye beekwasa nti bwonyiriza omukyala onyirizira banno. Kati nga basala ne baleka abakyala so nga ate obutuufu obusiraamu kibulagira. Naye kati abakyala beteeka kuba omwami gy'aba akuwenzi mu bantu akusiima ate nawe n'omulimba ate omwagazi n'akuteeka mukaasi we ate oluvannyuma lwayo n'omukubira etteke kintu ekyo kirabika bubi. Tugekoza abali emabega ku bajjajja baffe nti awo omukyala kamuleka abeerenga kugamba abeeremu awo. Kale naye abasajja ffe tunuulira omuntu gw'oli kuteekamu sente zo. Ekyo kitulaga omusomo okusoma wajja oteeka sente zo. Teeka sente woolaba. Teeka sente woolaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Mukyala g'osuubira okuwasa tonnaamumanya namumanya. Wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Kendeza ku rediyo yo. Vira rediyo yo. Okuba esimu vira radio kaseti yo. Otherwise the echo zidda neziba nti zitukosa. Muno mukusomyeka obanga gy'oli. Otherwise ekibuzo kya mukulu Hamza Matano okiwulidde. Kiyinza okuddiza mukulu Sekale Mamuza obeere nti atuddamu. Naye gwe atina okubeera nti otwegattako ku kibula dduka y'obunambiro obeere nti otulengera wegatte ku mutimbagano gwa Kibula Islamic Media. Bannaffe ababugisu Islamic Dawa Association bakuleetedde ba scholars ab'enjawulo abagenda okubeera nti obeera wano mu kibuga ky'Embale omuli mukulu Imam Ahmed Sulaiman Kyeyune ne Mohseni Burhan Kiti bagenda beera awo Nakaloke mu main hall ennaku z'omwezi nga 6 ku Lwomukaaga luno ate nga 5 bajja beera wali eri Buduuda ku muzigiti omunene ogwa district December yo tuveewo wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate ntubuuze kenjagala okubuuza omukyala oba omuwala bw'afuna omusajja amwogereza aba nga amwadde ate n'afuna omulala yamwogereza nga tanaafuna agenda okumwana. Kisoboka esente ezo bw'azitwala mu kusoma kisoboka nti oluvannyuma omusajja omu bw'asalawo nti ono yagenda okumwasa ate abasigadde nabo bakubanja sente oba Kale kitegeerekese kiringa ekyamuza Matano nti omukyala acyanga eno n'eno n'afuna sente abali awo najja n'apolopozinga naye bw'afuna akasente ezo sente ziryoke omukyala oyo zikozesa because Muza Matano abadde n'ekirala nti abakyala simanyi oba abaddu bakkirizibwa okulimba mu mukwano naye abakyala bo nabo basobola okulimba kukko nga ng'obakwana kubanga oboogereza
Anyway, kati jjukira twagambye bintu bibi bye tulina okubeera careful about. Essente ze tuli mu kugamba nti zeetaaga refund, ze ssente nga ziriko endagaano. Meaning mwakkiriziganyiza n'omukyalo ono already paati eno eyanja kufumbiro yeebeera yawedde dda. Kati nga muli ku ndagaano ndagala nti naye nze nja kufumbirwa naye kansooke maliriza emisomo gyo ate neetaaga ne kafiizi. Kati leeta kafiizi then waliwo ekiggwa nze tugenda bugenzi waka. Kati endagaano gye twogerako. Kati abasajja sitwagala nnyo ate balowooze nti buli kasente ko omukyala bw'agaana okakiriiminga. Ffe kye tugamba nti ono tumuwagira balina endagaano. Meaning bw'obeera nga wakoze bukozi bintu bya kusanyusa mukyala, owulira oyagala laavu ekukutte, oyagala kugyolesa bayo okuwa fees nga temulina ndagaano, omukyala oyo tetumudimandingako ezo ssente. So tubyawule bulungi. Eno Allah atulagidde innal ahda kana mas'ula, kye kitumakinga okujja ono tumukake okutuukiriza endagaano. Bw'oba owulira nga omusajja ddala tokyamwagala, kati nokomyawo ssente, kuba bw'ozikomyawo eri endagaano efiira awo, omusajja n'akwata ssente ze n'agenda bibye. Okiraba? So meaning kati na bino bye babuuza omuwala alina abasajja bangi okujjawo nga bonna agenza abasuubiza mu mbeera eyo gye tuleese ng'eri very clear. So si nti omuwala akugambe kaŋŋende neerowooze, kati gwe n'otandika omupokera fees kubanga yakugambye agenze kwerowooza. Okukwerowooza asobola okuvaamu ne negative. So kifo kye tuinsistingako alina okuba nga yakkiriza fuulu, si bya kaŋŋende neerowooze. Ate n'akkiriza n'okukkiriza nti zino ssente zaakuyambako buyambi kusoma, naye bw'amaliriza bw'ati mugenda kudda eno. So wabeerawo vagueness yonna nga tekiri kiriya, gwe tolina wookireimingira. Omanyi obusiraamu buli serious ku kintu ky'endagaano. Kati singa ntuula ku boodabooda yo, gwe n'ovuga buvuzi paka Mbaale. Kimanyi ng'obusiraamu munzikiriza okuvaako n'entambula butambuzi n'engenda nga sikuwadde 100. Anti tewambuulidde ssente mmeka nze mbadde ndowooza ontwalira bwereere. Ekiyinza okuwonya ly'etteeka lya urufu nti mu nkola yaffe wano e Mbaale otuula ku booda olina okukola ki? Okugisasula. Kati ekiyinza okuwonya. Otherwise obutakola ndagaano nga temunnayingira mu engagement kiri dangerous nnyo nti sharia ereka ono, kubanga tewali haki yonna gwe gye wakitaddewo. Okupatana si sayini ya bukopi. Kati omwina okukkiriziganya ng'ekintu tekinnakolebwa. Ye principle y'obusiraamu, kubanga okubanja kuva mu ndagaano. Kati oli yaze n'atuula ku ddigiyo, gwe oli ogenze gwe yakugambyeko nti alina ssente. So olina mugamba otuddeko naye zijja kuba ki? 10. Kale wagamba tugende awo. Endagaano eyo gye tubanja wali ng'atuuse, naye bw'aba yatuddeko gwe n'otamubuulira nti zigenda kuba 10, kwajjukira zisobola okubeera 2, tewali tteeka ligamba zirina kuba 10. Kati n'olwekyo twetwala butwaze nti sinsi yatuddeko era 10. Sobola okubeera 5. Bakiraba? So n'olwekyo ffe tugamba, ffe wano tudifendinga ndagaano, tetudifendinga bintu bya nkwana mbi. Musajja talina bigambo bulungi, so okulabikako ng'omulungi akiipima ono kuleeta ssente. Ne bwe bagenda out tasobola kunyumiikiriza muwala ayinza okugwa ku muzeeyambiri alina sitole ze nga 10 ziva eno n'eri. Asobola okunyumiza ne hours 3 nga takuwadde wadde soda, ate n'onyumirwa n'ovaayo ng'omubuuza ddi lwe munaddayo. Kale n'obeera omulala nga talina wadde n'emboozi etandikirwako nga bw'atakuwa byakulya tomusobola kuwangaala naye ku mmeeza. Kati oyo naye teyeekwasa bw'oba tolina bigambo byakwogera na mukyala n'obeera posta okutandika okusunda ssente. Ezo ssente tozikiraiminga gwennyini walemeddwa okukola emirimu gy'emirala n'okozesa ssente, kati ogudde mu looso olw'ekyo. Ekisembayo mu busiraamu tulina history ey'omukyala eyeyambula omwami just okusinziira ku ndabika. Omukyala yalina omwami we nga tamulaba nga omubi ennyo, naye lumu
n'amulaba ng'ali mu bantu abawerako. Kati mbu yagenda okulaba nga mumpi muzibu, simanya alabika bubi. Kati n'agamba ono sigenda mukkiriza, nze kati njagala divorce. Kati nabbi n'amuwooya amugamba kati kyotegeeza ogenda kuzza mahare g'omusajja nga amufunirayo ebizibu ebinaamulemesa. N'agamba ngenda namwongeramu. Kati nabbi yagenda okuba omukyala ali serious nnyo, n'agamba omusajja wakkiriza amahare obiveeko, ono takyasoboka. Okiraba? So kitegeeza nti naye provision tugiyina, kubanga ate tolanga wano twogera ku kyakuza amahare naye era abasajja ku ego zaabwe ono ne bw'anazza amahare era ajja kusigala awo ng'abanja bangi bitategeerekeka. Balwaki bamunyoomye biki bwe tutunuulira materiyo ebyo birwaki banyoomye, era buli omu alina omuntu amunyooma goza buli omu alina mukyala wa mu respect ng'alinayo n'abakyala bamutunulako n'aganzaako swala akafumbiro tekalina na ssente. So tobizimbulukusa. So n'olwekyo tusiiringe nga tugamba abasajja, one, bw'ogenda okwana n'okozesa ssente ezo nga zaakuwooyawooya mukyala akkirize, togenda zikireiminga. Ssente zokka ze tukireiminga ze ssente z'obeera nga mwakkiriziganyiza already yakkiriza, naye kino n'okireetanga kumuyambako ku buzibu bw'alina mu kaseera ako, naye nga mujja ku konkuludinga nga mufumbiriganira nekikola. Ekyokubiri tugambye tosomesa muntu gw'otannawasa. Risiki eyo terina mugaso, sooka owasa omukyala olyoka otya. Of course baatuleetedde keesi eya oli yamusomesa nga already mukyala we naye bwe yamala okusoma n'amulaba ono wa diploma, naye ebyo bye bisinga obutono mu cases nga 10 oba mu 100 oyinza okusanga emu oba 2. So ffe mu busiramu tunoonya risiki ntono. So ekiina risiki entono kye tutwala era mubeeramu ka risiki akatonotono, naye at least obeera sekiwako ku muntu ono ali mu kusomesa omukyala gw'atannakola ki, gw'atannawasa. So generally tukubiriza abaana abawala nti museetinga nnyo baazi ze mutannatuukako, kubanga kati gwe tolina ssente za kusoma ku LDC. Ate oli awo oli muzukuula bukozi mu basajja. Ekyo nakyo kya bukendeevu bw'amagezi na mpisa. Seetinga bba mu bintu ebikugyamu. Ekyokubiri oba omusajja omulabe ng'alina ssente ze oyagala kuzikozesa kusoma, kkiriza ogenda omufumbire. Kubanga n'ono omuvubuka gwe gw'olowooza nti yalabika obulungi era naye alina ebizibu bye. Ono omuzibe ayinza okuba yeesitalabika nnyo bulungi naye ate ye nga tagenda kubonyaabonya nakwenda biki. Naye kati buli omu abeera n'ekizibu. So ebintu tubitwale nga biri serious, tetulya buli ssente z'abantu, kubanga ultimately omuntu oyo gw'oliddeko ssente ezo agwa mu muteeko gw'abamadhulumu. Kati bamadhulumu balidde enjalasi nnyo, abanga kumbi muzadde n'abantu abalala balina edduwa za express. Omusajja bw'abeera yeewuwe n'akwata ku ttama bw'ati n'agamba ono omwana gwe neetuuka n'okwewolera asome. Kati gwe tolowooza nti gy'oli ogenda kutambula bulungi, ogenda kafiiramu. In fact niwaba ng'akulese n'atagenda mu kkooti, kuba wano twogedde ku musajja ye yabitutte serious n'agenda akiriminga ssente ze era baazimuwadde. Kati tuli kuwona ajja okukolimira obukolimiza, ate oyo yasinga n'obubi, kubanga ye tojja mulabako nti wuuno ojja kulaba bulabi bintu byo nga Allah bigootaanyiza olw'edduwa embi evudde weeri, oli madhulumu gwe wabbyeko ssente ng'owooza mbusimanyi yadde nze ankwana. So kye tuba tukola ekyo tusobola okuba nga tuwangaala obulungi. Otherwise ekintu ekyo eky'obuyaaye sika eno sika eri tolina kinene kyosobola kufunamu gwe ng'omukyala. Ate n'abaami tukuume emaali yaffe tuleme gyonoona bwonoonyi ku bantu etutannaba confirming. So tusibule nga tugamba nti Allah tumusaba atugumye ffenna mu bufumbo, abaana abatannaba kufumbirwa na kuwasa tutwale ebintu bino ebyokuwasa nga bintu biri serious. Parts nene nnyo za Quran zongera ku bintu ebyo byakuwasa. So nga leero tolina eswala gwoze swala occupying part yenkana mu Quran. Teina na space eri awo eri serious. Amateeka nti gakwatagana ku swala nti Allah ayogedde bingi nnyo, just agamba wakimu swala n'akomaawo. Kati bw'aba swala teyaginnyonnyola mu Quran naye n'ateekamu obufumbo okwawukana n'akuwa page namba n'awa ssuula namba ya talaaka, kitegeeza nti ebintu ebyo bisobola okuleeta ensasage y'amannyo mu society
kati tubitunuulire n'eriiso ly'amaanyi era twewale embeera zonna ezireeta ebintu ebyo ebyokwawukana n'abantu okuba nga bali kumbiranye, bano batutte ssente z'abali tebakoze kibasuubira. Ebintu ebyo tebisaana mu bantu ddala nga bamanyi nti bajja kuyimirira mu maaso ga Allah babalibwe. Twekuume tusobole okuba nga tuwangaala mu busiraamu buno bwe tulimu nga tusiimiddwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oi, atakumira mpeera nammwe abatukuumire mubadde bawuliza abalungi okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero ya puroguramu eno. Era awo naffe tetusukkawo okubeera nti tukusiibula era tukwebaliza ddala mukulu Hamza Mataano, Sulaimani Namataala, Masaba Husaini, Mukulu Bakari Sedduge tukwagala nnyo atuwadde obujulizi obw'abantu baneeno nte Kanungu. Mama Sania tukwebalya Mukulu Abbas Badru Koloni okuva wali eri Namabasa webale. Namwe abasindise bubaka message mwebale kubeera nti mubadde awo tetugenda asukkawo. Era nange kankusiibule osule bulungi weeraba. Naye ssente zo ziteeka awantu woolaba ne wookakasa nti sure deal. Waakiri obeere n'obujulizi nti oba oli musomesa nga omusuubira nti wakubeera mukyalawo wandiika. Obusaamu tebukugaana nga Mukulu Ssekalema bw'akitulaze bw'atusomedde aya mu Quran. Osule bulungi mweraba. Nasigala omwana enyimusalo enyimuzukulu enyimusaakulu nagwere Amin. Programu ebaawo buli Lwakuna okuva ku ssaawa 4 paka 5. Atakumira mpeera batukuumire namwe abadde ku Kibula Islamic Media mwebale.